nze nali omu ku ba editor naye nga ye mukama waffe ow'okuntikko. Twalinanga bingi bye twali tugatta bye tukkiriziganya naye nga n'ebimu twawukana mu ndowooza naye era nga tukkiriziganya. Nze editinganga stories Believe It or Not. Yalinanga omukuko gwe bayita Believe It or Not ng'agamba nti kyeyoli asobola okweditinga ebintu byange byempandiise kubanga yalowooza nti nali ntegeera endowooza ye. Ku Impact Radio twawangaalidde nange mpangaaliddeko. Nze nali nga nzigulawo wiiki ku Monday ate yetamala emirundi n'agiggala ku Lwokutaano. Ekimu ku bye tubali tufaanaganya kwe kuba nti tetwagala bintu kutufiira munda, era nange kinnuma nnyo ekintu okunfiira munda, naddala nga nkimanyi nga nzikiriza nti kituufu. N'olwensonga eyo obwannamwatulira obwo nga John Kakande bwe yayogera tubali tukufaanaganya olwawo nga yabadde ansingako natatya nnyo biduduma, nze oluusi ebiduduma nnyinza okwekwekamu akatono. Bannamawulire bannaffe abali wano, John Kakande, Katerega Musaazi, Mulanzi n'abalala bonna gye muli, mwewale kujja okubeerawo wano. Akabonero akalaga omukwano n'oluganda, bantu bangi tamala emirundi bakutteko, bayigiriza, bayambye mu bintu bingi. N'olwekityo eyo tubasaba nebekwerabira linnya lya tamala emirundi, naye nga tutwala mu maaso ebyo byeyabirirako, naddala ebyokulwanyisa abalyake n'abantu abakyamu. Sijja kwogera bingi naye kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaasira nnyo bamulekwa ne bannamwandu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Webale nnyo bali ddala. Webale nnyo RDC Kyeyolesa Ennyonjo. Tegedde Pulezidenti wa disitulikiti eno Mwami Patrick Sekulo Kintu naye atuuse okutwaniza webale kujja omukolo guno. Omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyenfuna Mukyala Meria Kyambadde naye yatuuse ddali waggulu eyo kyatudde. Basebo ne bajja kutwegera n'obubaka, waliwo omukwano gwaffe ennyo. Okay, omukulu nga bitalo nnyo sebo kitalo ddala. Omugenzi olunaku olwaleero eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Omugenzi oyinza mujjukira otya gwe ng'omuntu? Olunaku olwaleero ng'eggwanga liri mu kirongobero, omugenzi mujjukira ng'omusajja eyali ow'amazima era ate eryantama ne Pulezidenti Museveni amumanyi era musajja oyo kitazikawo. Tusaba Pulezidenti Museveni ayongere okufuna omuntu ate eryantama. Ndabanga mufunula kwange aterawo yirale kisanja Dr. Kisanja. Olowooza olunaku olwaleero omugenzi kiki kye bagenda okumusubwako eggwanga? Olwaleero nsuubira abantu bonna bamusubiddwa, teri muntu agenda kuwulya muntu abuulya mazima, bonna bali wano bakungubaga. Bamusubiddwa nnyo era beetegefu bonna omusiibula. Abantu abasinga balowooza nti omugenzi yafudde depression, nti eyasinze okontributing ekinene. Endowooza yeba etya ku kino okusinziira ku olaba ebintu? Sijja kulimba ku nfaaye nange amawulire gankubye ekikwenti mukwano gwakoze eki afudde. Poliisi ripooti postmortem siina kyenjimanyiiko. Omulimu gwakoledde eggwanga guli oba oguratinga gwolowooza omwenkanyankanya ki ku bakulu be tulina oba olunaku olwaleero? Omukulu oyo emirimu gwakoledde eggwanga mulimu gw'amaanyi nnyo era teguzikawo. Naye naalisabye buli muntu ali wano nga mukulu ave wano nga kubanga ayinza obutadda kulaba famire ya Tamale emirundi abeeko kayiyaayo eri abaana bano kubanga abaana bangi.
omugenzi ng'anaatera okufa oba mu biseera bye ebisembyeyo mu vidiyo ezisembyeyo yafulumya ebiragiro oba ekiraamo okusinziira ku ebirambo engeri gye yabirambikamu kubeera nga buli wamu ennaku 3 wamu n'okumuzika ng'ayimiridde naye ebimu biraga tebigenda kuba okirowoozaako ki kino obutatuukiza kiraamo ki nange nsuubira kitukoze bubi nnyo omuntu okubeera nga mulamu ne batatuukiza kiraamo kye kubanga yaba agyekoledde bino ebirala bituukiridde naye ffenna tulindiridde ekyomuziika ng'ayimiridde kyetusaba kigende mu maaso nga tumaliriza olowooza abubaka ki bwe wandiwadde eggwanga okutwaliza awamu n'okubeera nga atleast obagumya era obategeeze n'obategeeza ani abagumya obubaka bwe bwaliwadde eggwanga tusabe Katonda tufuneyo omuntu omulala alinga Tamale Mirundi mbasaba mugume tuziike Tamale Mirundi mu mirembe famire ya Tamale Mirundi tulabe tunno tugibeezaawo tukyasobola okufunayo aboogezi nga mu ggwanga okutuuka n'omutindo gwabaddeko oba engeri gye balabamu ebintu mu mazima agagenda galabuka Dr. Hilary Kisanja nze mulaba nga musajja oyo buli byayogera biba bituufu gw'osemba gwensembera ddala omusajja oyo byayogera bituufu tatera kulimba ebitonotono biyinza okuyitiramu naye Dr. Hilary Kisanja oyo musajja mulabamu amazima tweyanza nyo tweyanzeege kitalo nnyo ssebo mwebale bannayo okujja okukungubagirako nga tusinzidde mu kampuni ya Yamaha Center Yamaha Motor Company netujja nekukungubaga era tukyaliwo mu lumbe luno